Ku kyalo Kisaaliza ekisangibwa mu mayiro nga 2 ku luguudo lwa Hoimango Vemasindi yeri amaka ga Samuel Beka Kasigwa yaliko omusambi wa Uganda Cranes mu myaka gya 5 n'enkaaga. Wabula kizibu okukkiriza nti wano omusajja yaliko munyenye y'eggwanga ddala waasula. Mazima tukafa hamu nawe kandi mali obwomezi waitu buserekerwe. Mu maka gaabwe Kasigwa ne mukyala wa Adyeri baatwaniriza na Ssaala ekyatulaze nti bannaddiini abakuukutivu. Ninkusiima taata Ruhanga webali kulinda abantu bana buleesero mwange. Kasigwa yazaalibwa ku kyalo Kigaya mu disitulikiti y'e Hoima mu mwaka gwa 1933 era ng'okusamba omupiira yakutandikira mu ssomero lya Kigaya Primary. Olw'ekitone kye ono agamba nti omukulu w'essomero mu kiseera ekyo yamuwa omukisa ogw'okusomera obwereere wabula ate eky'ennaku tewaayita kiseera kinene n'akyusibwa. Nentambuza ebigere kujja gye baatwala headmaster ono yali andekedde okusomera free place. Nengenda ne munyonyola n'agamba jangu osomere eno mu Duhaga Primary School. Ng'amaliriza primary, Kasigwa yagenda butereevu mu Kabalega Technical School okubangulwa mu by'obubazzi. Olw'endabika ye ey'ekivubuka kati eno bamumme ekifo. Awo omusajja ogwo akaba ali mulokole principal w'essomero bamwetaga Yona Kiengo. Akakaguza omusajja ono yakusomesaga mu tekiniko yamugamba mwojo ono kanazooka ali wa marara arasobole essomero. Bwe yali ng'asoma ku Kabalega Technical School yafuna omukisa okwegatta ku ttiimu y'ekitundu eky'Ebunyolo. Wadde nga Kasigwa yali wattutumu nnyo mu kitundu ekyo olw'okusamba omupiira, agamba nti waliwo omwana muwala Maria eyamuzunzanga obwongo olw'okugandanga okuzina naye mu ndongo nti kubanga teyalina mpale mpanvu. Yagendako kwimukya Maria abantu bano gonza kuzina na Maria. Maria yangambaga Beko jwaire mpali ngufu titukuzina hamu. Tinsobola kuzina nayiwe. Ajewe kale mama. Mu mwaka gwa 1955 Kasigwa yayitibwa okutendekebwa mu ttiimu y'eggwanga eyali yeetegekera empaka z'ekikopo kya Goseji kati eziyitibwa Sekafa ezaali zigenda okuyindira e Kenya. Batutrainingaga nsamiza entebe. Wadde ng'oluvannyuma teyalondebwa mu bazannyi abaagenda e Kenya, ono yaweebwayo kasente. Yagenda nyagula empali ndayira, nyagula stoovu, nyagula n'enkaito, nyagula n'ettaayi. Wadde nga mu ngeri y'emu akasente ke yafunayo kaamuyamba naye ate kyasigala kimudugudu olw'obutagenda Kenya. Nyobuntu alagenze Nairobi kusamba omupiira kandi enyima kuli 5 na 5 abasajja bano nyakolaga nabo practice mbamanyire. Wabula Kasigwa Katonda alina engeri gye yamukubagizaamu. N'omujunguwa ayi kwongeramu kungambira nawe akaija ye kalaga gulu okwo. Kangamba Beka, don't you mind? Mwezi kwa gwa December. Don't you mind? I will take you England. Olugendo lw'Ebungereza terwalwa era Kasigwa y'omu ku bessamudde n'okugenda e Bungereza mu 1956. Nanyono bankomeira abala agenda Bungereza bankoma. Kasigwa ekyokusooka okusambira mu ttiimu ya Uganda Cranes ng'ali Bungereza akyogerako alatta. Nabwe kinyo nsobola kwepankisa okunyetegereza nsobola kwepankisa nti nyo ntatandikira n'omupiira gwanyu gwange gukatandikirwa Bungereza. Hey, ate kugambe ki? E Bungereza abazannyi ba ttiimu ya Uganda Cranes basamba ttiimu eziwerako wabula ng'omupiira gwatagenda kwerabira gwe gwe bawangulira mu ttiimu y'eggwanga ly'e Bungereza goolo 2 ku bwereere. Tukagenda kusanga ekisaayi hali bali bakutrainingira kuli nekisaana kyewaitu nakivubo Kampala. Abakusinga obwingi hasigalamu abasajja babiri abajwaire enkaito. Itawasigaire oyitwena bigere kwonka. Twasamba n'abantu abo twabasinga goolo 2 hemu. Kasigwa ne banne bafuna nnyo ettutumu mu Bungereza olw'obuwanguzi buno. Abantu bonna bajjaga kulora bamazire kuhura. The barefooted people have beat the England Olympic team. Shame. We cannot take this England Olympic team on the final road. How can a barefooted team win the Olympic team? Kilabu nga Railways FC, Pepsi, UCB ne Lint Marketing Board zezimu ku ezo Kasigwa ziyasambiramu ng'akomyewo kuno. Embeera ey'okweyaguza olujjo Kasigwa mwali emuleetera okujjukira emikisa gye yasubwa gy'agamba nti oboolyawo gye gyandikyusizza obulamu bwe. Manager wa Pepsi Cola yali agambye okumpa sente emu eya Mirinda Orange. Sente teyazimpa. Manager ne yeetuga sente zange zaafwa bwe mbulira abantu ebintu bino baseka busesi nze singa nange ndi miliyoniya esente emu buli kacupa sente nyingi ze sente 24.
ennyumba mwe yali asula kati etuuke n'okumugwira taba kuba muzira kisa eyamuzimbira akayumba akatonotono kati mwasula. Abaana bange basoma bonna abaana basoma abalenzi 5 kuva ku lubuto lw'omukazi omwe yazaala abaana 9 abawala 3 gye bali abalenzi 6 5 baafu abasoma kati bwe ngenda ndowooza ebyo n'enfaanano mu mupiira temulina kintu. Tabamiruka wafufe yakagwe Masindika Sigwa y'omu ku bantu abaasiimiddwa olw'okukolerera eggwanga n'omupiira mu myaka egyayita. Ebya musajja mukulu Samuel Beka Kasigwa eyali omusambi wa Uganda Cranes n'asambirako ne clubs endala ez'omupiira mu Uganda obiwulidde naye ng'agamba nti n'omupiira yagunnyuka nga talina kyagufunyemu wabula kyasaba bannayuganda n'abali mu bukulembeze obw'enjawulo kumuyamba kumuzimbira maka kyekyokka kyayitaga mu bulamu bw'asigazza mu nsi eno. Ku NTV wano ekisaalizi mu disitulikiti y'e Masindi mu Bunyoro ze Saamu Mpoza.